Omwami Mukose Male mu 1989 sasilo bataliko muyiwano nga njukira atandise okutegeeramu tugenda nasomerako mpererwe ku primary awo ebbanga eri emabega mu kutalika kwange okusoma mpererwe primary awo ng'oluguudo oluyisa okusasula umuleeta eno nga bajja bamuyuwa eno bwe mmanyire ebyafaayo ku baaliwo ebiseera ebyo njukira meeyo oba yali Sebaana oba yaliwo ebiseera ebyo ze simanyi kifaani yakifuna omutuufu naye nga njuka omuliro gwa Sebaana banjuka ne moloke babiyitanga Sogeya edda nga tebinaafuuka ki nga tubiyita Sogeya ng'era mukadde okuwulira nti wasaze ekkubo eryo okugendera baga tosala kkubo eryo mu lukaba Sogeya bijja kutomera nga tukyali baana bato ng'era oba ogenza okusomera tebakkiriza kusala kkubo okudda eri olina kutambula ng'odde eno odde ewaka era muno n'amala agamba balaga kitaawo oba nnyoko gundi yasaze ekkubo moloka za Sogeya nga ziyita wazikuba enfuufu empitirivu ennyo mu biseera ng'ekkubo eryo nga lya ttaka nnyo ng'enfuufu kweri mpitirivu ne bataliko ekuba Kasasiro batuulira baliwo Kasasiro era nga abakadde bafa tugaana n'okujjayo Kasasiro eno Kasasiro ono akuze tumulaba nga naffe tukulidde ku kino nga bajja bayiwayo mu mirembe ne gikyuka ne tukula tusajja kudde nga mmeeya ne bajja ab'enjawulo olukwago n'alwanyira Kasasiro oyo ne tumuyitako wanudde n'ajjako ne wano n'akomplaining nga Kasasiro bannaye Kasasiro mbeera z'abantu ne tuwulira mbu baaguze eddundu wanudde tutalekalo kwemulugu ya Kasasiro baali batalika muyiwaliwa mu makubo omwo nga ajja akuukumuka Ssekasiro baako yakikola n'etaliko okutuleeringa Kasasiro n'ajjanga mu mbeera ennungi n'atuusibwa osobola okutayiibwanga mu kkubo omwo yalinga ayita okujja mmeeya tumunnyonnyola amakubo ago nga mafu nnyo ne bajja nga bapiisawo nga twekasa olw'embeera ya Kasasiro nga batuteera ero ng'awunya akola atya mu mbeera bwetyo. Kati abantu batandika mwaka ky'okutandika okukolerawo abantu okutandika okukolera bazuula Kasasiro nti ali mu bizinensi ndowooza olw'abayinvesita bana bajja abakyayina abali batandika okujja mu Kasasiro okujja okukolerayo nga bajja kati ajja okukolera wafuna akasente teyeyongerayo kuddayo gyagudde ng'afuna wayezika ng'agulawo kataka ng'ateekawo nnyumba ye ng'abeerawo gavumenti yeetaalengerawo nti ajja kuleeta obuzibu gye bujja mu maaso kubanga singa yakirengerawo singa yagobadde abantu ne bagamba muveewo nga mu bitundu ebirala weekola naye abantu bazze bazimba ng'ebalaba babawa layisinsi state council ne gundi yeeno municipal yeeno ani nasana gundi oba nasana ebentwala bakasangati side yemu kubanga eriko kasangati eriko Kampala ne Wakisonoza bagabanayo kitundu ekyo ne bajja nga abantu babeerawo nga bajja basimba nina mukwalo wange Aji yazimba ne makaga agamugeegano ono mukwalo gaffe tumumanyi ne bajja nga babeerawo ne batalika okuzimba ennyumba zaabwe Kasasiro nenga mukulu waali era nga kyafuuka nga kya bulambuzi ng'oli yakajja ku kitundu asobola n'okubuuza ye banne bayiwa Kasasiro n'omuvuga n'omuleeta n'omulaga n'alambula n'atambula nga tebagana bantu nga bantu bayite eno omutula gwati nga lusozi wanvu weruti nga Kasasiro waali mu mirembe nekyamubagudde okugwa naffe tutannamanya baale tuli awo ku makya Kasasiro nga alagira nti Kasasiro abuyise tugenda okukyuka kyotunula eno emmanju ovudde mu mayumba gaffe atulenga Kasasiro atambudde Kasasiro abadde eri yatambudde nooza kilomita nga 3 okuva bwe yabadde n'atambula najja abuutikira ennyumba z'abantu zitamanyikiddwa muwendo sijja kugaa nti ennyumba bwe ziti naye ekyomukisa obulungi gavumenti yakamala okubala abantu kati bajja kudooza kweyambisa ezo bamanye ekitundu kyabaabalawo mwasangawo ennyumba mmeka bajja osobola okufuna omuwendo gw'ennyumba eziseddwa okufunamu ekifo mukukoleramu ekifo mu Kasasiro oyo abakyala bano abadde balondalonda process emitendera gibadde bitya nze simukolangamu naye bwe mbadde mpulira ng'oli asobola okubeera kati nga Ssekkanso beegobaganye n'awulira ng'embeera ezowereddwa n'ateeka kunoonya busasiro oba buveera bukyeyo n'afuna buveera bwe biki ebyo n'ajja kati wafuna munnaali eno moloka ng'eyo ng'ereeta n'ataaliko ofuna weyeezizi Kampala ne munne kati munne nzinza okuba ne muganda wange ne muganda nze nkolere nagajanga okole naye mbadde mubali aba State Council kubanga nze nyina bakwano wange abajja okukolerayo nga bajja era mu mbeera ey'okunooda Kasasiro baalwala bakolera emyezi 3 Kasasiro n'abuukya ne badduka ne babatwala n'emulagiro babajjanjaba nnyo era olwabona tebadde era tubali tuwulira nti abadde bakolerayo balina treatment gye babawa ey'enjawulo babakuba empiso bati ddagala ki zesitamanyi basobole okuwangaalirayo era State Council baike badde bavunaanyizibwako ng'ebamanyi tebo bakozi baffe naye nga waliwo ne bano bakyereeta abajja obuzzi alemereddwa embeera najjase kati ng'oyo munnaffe we yafudde omu Eddi yali ayoza mmotoka zaagaana najja ateeka okulonda emmaali bo bagiyita nnago mmotoka zijja agigwira n'alonda byasobola okufunamu ki akasente yeyimirizeewo
embeera eyo bagitambuza naye nga process ejjayo nyusi erya wey'amaanyi nti olina kufuna kino okolify kyolina okukwalifyinga osobole okujja osobola okukolerawo. Kasasiro ono wakati mu kubeera eno alina kyabagaseeko mu byenkulaakulana? Ye abavubuka bafunye emirimu n'abakyala nakyeyombekedde abakyala banemereddwa abantu bafunye emirimu era ziro zonna era n'obuzaako n'abantu abala bajja kunnyonnyola oyinza okusanga gamera ennyumba yagizimba bagijja mu Kasasiro onagamba wano nkoze kino nfunye kino nvuze booda yange gijja mu Kasasiro alina kyabagasseko wakuliwo amakampuni agakola ensawo agakola emifaliso abakyayina bali omwo wabula nekyembadde mpulira waliwo omukyayina abadde atandise omumusimamu nga sekansi oba ani oba gavumenti etamanyi bamuwa olukusa abadde ajjamu gaasi alina gaasi gwabadde atinkula wansi eyo nga balina ekituba emotoka kye baayita bakiteeka omunda kisimula balina chemicals zebajja abakyayina oba ye causes era emu ku bivuddeko eyo kyotamanyi naye ekimotoka kibaddemu omwo kampuni nga bagizimyeyo abakyayina ng'esima etinkuula na gaasi gwe yeetaagamu bwe bamukuleetengana mutwali tumanyi gye bamutwala faafe tebikwatako bintu bya gavumenti. Ate embeera y'oluguudo tulabanga mbi. Oluguudo twekalakaasizzaako era sigumusa ebiri ebbanga ddene tulabukidde ku mpapula z'amawulire ne muki ne ku TV ez'enjawulo twekakasa lekkuba eryo twekalakaasa lekkuba eryo tubannyonnyola embeera zaalyo mulo tubabatomera n'ojja obumala okwekalakasaamu ne babanga abalwisaamu wanudde kityo nti we yali yamenya abantu awo twakinnyola omukulembeze w'eggwanga we yajjayo twabuganga tulina embeera embi kuuli oyiseemu oluyabye naawe ng'ojja naye ku bubbi tuyambe kukuli bagabe kuli ligenda kukolebwa twaliko mu meeting ya council nagiwulirako nange naliyo meya w'ekitundu ekyo ekisookewaako eyo Serunjoji Emmanuel n'atunnyonnyola nti ekkubo eryo lyagiddwako engalo era ebbaluwa zaawedde dda kuba ligenda kukolebwa ne batandika n'okkuba enkondo mweziri era woliwo n'oba oyisemu ojja zira mweziri matugala mugumu omwezi gwa 8 leero 11 tulabanga yadde grade age tekiri we kijidde naye ng'ekkubo nayo yennyini eyita Kasasiro fu abakulembeze baffe bagezezzaako tulwanirira bakirwanyeeko bakyogeddeko mbulira bwe kalakozesera kusekana nnyo olukwago naye nze muwulira ku mawulire lubeera ku mawulire BBS nakati bannyonnyola bannange embeera y'e Kasasiro ekkubo eryo mulwanyire ku batuuze ekkubo batomera abantu ekkubo fu eryo ekkubo ekkuba nga yatonyeso litambulira mu bigere nakuba mu ngatto oba ogamba otusi yonna gyolobeera lityo okujja empererwe paka gye ligenda gye likoma naye kati wano wakati wayite emmoloka n'ensiro tuwakazaani ezo ezannabuga wuwa kisukka tezisobola kweyisa bbiri eno erina kulinda ginnaye eyitewo n'endala eyitewo ekkubo funda nnyo abaana bafa litomerwa abantu ababodaboda batomeredde oko bafudde bayitirivu nnyo ne bennani mmanya bayitirivu bonna bafudde baweddewo lwambeera wa Kasasiro ono twalwanako dda batugobere Kasasiro ono ave wano meya n'atutegeeza baakola ekifo ekirala eddundu naguno ogwaka Kasasiro tagendangayo eno enjoga eguddewo naye moloka lwaki nawo tezireeta Kasasiro kati era gyali moloka kukubo tekuli mmotoka naye Kasasiro kati weebuza amutaddewa yembeera gye tulimu gye batuwangaalizaamu. Erinnya amannya agange nze Sewakiryanga Male tubuzeewo mu kitundu kino. Kale jangu nawe yogereyo ebigambo